Okay, cruise exclusive agwe mkutu koli au kubanga ate ondabiro nako railo nkwaniriza wewe nnyo kubeera nga ate koli yensonga lwaki maybe ntambudde okubanga ate nange ndi wano wendi tusinzidde mu kibuga Dubai Alan Cruise gemanya and of course bwemba nyingide Dubai kakati abanji mwambuziza ni mga Alan please make sure otufunira Derrick ne Muna Alan watu funye Derrick ne Muna tugenda unsubscribing ate tugenda kudda Kampala banji nnyo binji mwayogedde and I was forced okubanga ate nkikola ne wankubadde nga nali nayogera ne Derrick ne mugamba nti Derrick bwenzijja mu Dubai make sure nkulaba yeah nambulire nakuze zali off nambulira biki ya and of course netutesa ngenda kujja netukekisa ntubange abakifuddeko bana banji ne muvujjulira ensimbi ne mungabala ni cruising za kutiketi ngenda teekako zino kutiketi mama saaziraba naye finally tuli wano the show is proudly powered by Calment Global Services banonga bagamba nti gwenno munnango mwana muwala mwana mlenzi ayagala okubanga ate wekubira ekyeyo onyirire nga bana bawala bano mwana muwala ono nga bw'omulaba the last time I had on my show my god but now mutunulidde bwenti nga bwaseka bwati ogamba nti muna baba tewaliko mu kiyumba wamane mwana mlenzi angana yanye kanye erange emikolo gijja kutojera mu maaso abo bajja baba bitubuulira kale kyo yafa wegendo tandikira naye nga nyongera kutegeza ni mukalnet abe bano bebandese wane Dubai ayensonga lwaki ndi Dubai mulimu abasajja nga Kim mulimu abasajja bange nga Aziad musajja wango ya Aziad yanyocheza akasente dola nga 5 nangamba nti mwana matoda to yavule buli wetubanga nekyusa nga mpaye 10 buli nekyusa nga mpaye 10 so mukalnet erimu abagagga bangi nnyo Kim yakulira driving gundi yokunambuza Dubai antwala wano antwala wali then no mugagga mwenyini binojjo yazikola neziwera Uncle Michael mukalnet kali no munnange nambe eri wansawo oba ojagala bafuna obafunira muberenga ate osokujja wekubira ekyo nyirireko nga banno I'm so happy okujja wane Dubai nga ndaba Derrick Muna musula mu nyumba ya diramu nga 13-14 kizamu amanyi especially side ya Muna nti you've inspired the young girls abali mbiyumba nti you can change your life. I remember when you came on my show no ngamba nti Alan nali agaddo sigala wane Uganda mbeko ne kyenkola naye kangende enkole nyongereko and kinsanyusiza bwenzani Dubai really okyuse nnyo wallahi muno okyuse nnyo labo obwala omwana nyezo mukubiranga ndi wansi nanga Alan battensika chips za Derrick battensika chips yeah anyway before the show kicks off Derrick soko kuze kubatulaba then tandikirawo abatulaba cruise exclusive batumidde nnyo mu subscribing mwebale kwagala Alan Cruise okay webale kutusalako mwana naze Muna you have the biggest video on my channel. You have the biggest video eri mitwala 22 buli mwezi era bibwe mitwalo ngebiri ejaban but kitegeeza you've worked hard for your brand tokola bya kisiro tewesirwaza you have one guy ensi nagwe mayine bakuvuma walolo ne bakutwala speed mbusimanyi Derrick yagamba ki but you stayed strong. Now that's what the world needs, a strong woman. Ina dream amancha yagala. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you Muna, the lady that has worked so hard. Chiwakolya chano jange no nawe chali chamanyi. Buza kubatulaba Muna. Abatulaba mwebale kwagala mwana mlenzi Alan Cruise mwebale kusubscribinga era mugende maso no kusubscribinga bambi mwebale mwagala era musigale nga mumwagala anza ababuuzaako nze Muna 256 abangi gwe mumanyi era nga Muna erinnya lyange yes juzi nalaba wapo oina post gyakola ku Facebook then ndaba wizo nga commentinga ku gundiyo iyi video nyingi nengamba olaba abantu aba respected mu gwanga Uganda video nyingi by the way buli video yo muyimbi jenkola nengi postinga yadde muyimbi abataji postinze ku page kubanga most times video nzikola nga challenges zagwako dda oluyimba nze nendukomyawo bukome nesikola ko video omuyimbi nataji commentingako nyini luyimba yes
neno yennyini nyingi nakateekawo gye nataddeyo yesterday oba tebana kuyitawo ssaawa nga Leila Kayondo yakomentinze dda kikuwa kifaananyi ki ku brand yo nga Muna? Kindaga nti byenkola n'omuyimbi gwe mba nkoledde oluyimba lwe asiima so kitegeeza binyuma kuba nze ngenda oteeka ekintu ku Facebook oba ku any media platform nga nkirabye emirundi nga 10 nga kinyumidde so kiba kitegeeza binyuma byenkola by the way binyuma. Wow. Muna, biki by'osuubira nti ever since you started doing videos with Derrick oba ne becoming a couple biki by'osuubira gwe oba by'olabye ng'omuntu brand yo byekyuseeko meeting him in your life? Simanyi nawe nyinza tandikira cause ever since I met him I'm happy. I'm happy ate kinyongeddeko nnyo oba nkunyonyola ntya simanyi naye nga kyoba omanya Derrick akoze kyamaanyi nnyo mu bulamu bwange okunkyusa buli kimu okuva okutandika ku mubiri endowooza ebikolwa everything simanyi. Did you see it coming until it's going to be a relationship? Actually no. We started as friends because Derrick yeyandeta one. Yes, yeyandeta one ongerawo nabeere Dubai mu kiyumba. Abaana bangi ngera abale mu biyumba abagamba Muna njagala kujja. N'omugamba oba oyagala kujja nga toyitidde mu bya company nze nsobola okukola ki okuyisawo naye ng'omuntu tomumanyi mulabira just ku media then n'omwesiga n'omuwa ssente zo nga tomumanyi tomulabangako tomanyi oba abaana kukolera oba anazirya so nange bwe kyali ku Derrick nenkwata ssente zange nenzimwereza namuwa ssente z'abantu babiri meaning ssente zaali nnyingi nenzimuwa nankolera each and everything nga kiri so smooth era we natuuka wano natuukira wuwe till now. Wow. Life has been good in Dubai. Very nice. Actually, I'm really enjoying, guys. Okubiriza bawala banno okwaba mu kiyumba okujja okukola? Bajje bakole. Kyekikubeze waka nga tolinayo plan. Maybe ng'olina plan nga wategeka entegeka zo n'ogamba nze sidda ku kyeyo ssente ze nnina nk'oyo kola ekyeyo kimenya kozi ne wane Dubai emirimu era gimenya. Kuba ssente ze batusasula ssente nnyingi so tosuubira zifunira ku kakeeka kitegeera so emirimu tukola emirimu gimenya kuba ssente ze batusasula nnyingi kati gwe oba oli eyo ng'obuli ekyeyo wakikooye ng'olina plan nga you really have a plan then you can stay home naye oba tolina plan ekikusigaze waka mba sikola ki mba sikiraba. Yes. Wow. Okay, allow me join in Derrick in this conversation because he's one guy. The first time I texted him, yeah, he replied, and generally mulowooza si kye yali and champ ekifaananyi kinene nnyo cause ebiseera binene ebintu byenjagala omu-advisinga nga mulaba he's a trending guy naye nga talina channel talina ki ne mugaa Derrick mwana atunula mu bino ebintu obeeko nekyoyiga make money when you're trending bwemba mukola because TikTok ate nga tesasula that means nti mugumwono content. He listened to me actually nangamba ya mpulidde badde nkirowoozaako but Derrick, yo, how is Dubai? Dubai is really good. Tunyumirwa. Si complaining. Omaze myaka emeka mu Dubai? Nayingira 2016 September wano. Nayingirira Dubai na company natukira mu Abu Dhabi. Sina Dubai actually Abu Dhabi naye teyali nungi nnyo kozi nayita mu agencies eza Uganda. Abantu usa kukirimu bakuba na getting am disappointed because omulimu gwe nasuubira gwe bali bandeetako ate si gwe gwali. Banimba kinyizo kugamba. Ninguma kuba nali ku factory helper gatwetika tuli mu factory ngo sana gwocha twetike bweru tutambula zivirezo ndabya ndero mulimu gwandese ko sigwe ni nokubeera ko sigwe na signinga nabo ane sente ze bangamba zaukana muso ningamba kangome sina chakola because ne wakana vayo teri amani sina gwe nagamba nakola bintu byange nganze kuba nali manyi bayinzo kungana ningamba no ekijja kijje nenzija nempamba nane okuba emyezi 11 nenegoba ku mulimu ne bankansolinga nenzire Uganda then nenchi processing out nenzija nenonyo omulimu nengufuna era kati gwendiko sawero omulimu gwenchali kera gwendiko
okola mingi ndi mu sales tutunda mubisi ogw'enjuki. Wow. Yeah. Company bagita batya? Company bagita Balkiz. Yeah. Omazemu basically emyaka esatu kitunda. Actually esatu kitunda because next year mu May bampeza emyaka 4. Yeah. What's the biggest challenge eri mu Dubai ng'omwana yakajja? Challenge gyenyinza okugamba esooka nti buli muntu atuuka wano batamanyi Dubai ntandikirawa because always era mbafuneyo nga Derrick njala kujja Dubai ningenda tandikirawa. Ekyo olina kukifeesinga nga gwe omuntu nti ekisooka Dubai mulimu bannayuganda bangi okitegeera so bwobeera omuntu ali hambo oba ojja kusobola okuassociatinga n'abantu baba kisobola okukuyambako mu mbeera ng'ey'okunoonya emirimu koza abasinga okujja wano baba baze kunoonya mirimu okitegeera so challenge eba gisanga but with time otuuka n'opiikinga mpozi n'omusana wano wookya mpuliddewo wulira ng'emirembe gikuweddeko naye ng'ate bw'ojjukira embeera eri ewaka oba olina okuguma onoonye ssente because fena tuli wano ba ssente. What keeps you going as brand Derrick Radio? What keeps me going? Abantu abali abanjakala bannange nze natandika TikTok nga size nti njagala kubeera famous no nakikola bukozi ng'okugezesa inokulanga kikuteeko nafuna alani abantu abanjagala bwalange nina abantu abanjagala not only Uganda. I have fans from South Africa. I have fans from Namibia. I have Zimbabwe because TikTok oyina gundi TikTok Pro ina ebekulaga analytics exactly kati abasinga okunfollowing bava Uganda kudako South Africa, then there is Kenya. Namibia, then Kenya, Zimbabwe bayina bangi so banjagala kyenyinza okugamba waliwo tukanoga let me give up banchi wumole nenga eri abantu abakwagala bakulagala aveeyo okitegeera so how was Mona helped you nawe ng'omuntu akongeddeko ki because oli ayinza okulaba n'agamba bannyumira naye Mona akusanzeemu atugambe gwe wamuleeta but akongeddeko ki nga brand ebbiri bwemwegasse ekisooka nangobako obuwala kyenyinza okusooka okugamba because kyatandika nga ab'omukwano nga bwakugambye but later on nekipiikinga okitegeera so ate n'ekirala omusajja ng'olina omukyalo omu bw'ati obeera musajja ayimiridde okitegeera kitegeeza mu buli byokola oba ofokasinze okitegeera kati akongeddeko bingi tutula ne tunyumyanga abantu okitegeera tufuna ebirowoozo tukole ki kyekitwala mu maaso tulese tutya ssente okitegeera kuba ekisinga okuba ekikulu ng'otadde ebyalavu ebbali ssente nakyo nsonga nkulu yes tusharinga ideas nze ne Mona era tukifunyeemu kyenyinza okugamba kintu kino tukifunyeemu ekya TikTok at the moment nze ndi brand ambassador wa company emu era tulina company atusayininga ne Mona at the same time as brand ambassadors so kati omuntu ng'oyo bw'obanga ogambye nti omuta kitegeeza mutuuse ku bintu ebirungi babiri tutuuse ku bintu ebirungi babiri okitegeera omuntu yenna ali eyo byali egombye okutuukako era sejjusa kumumitinga. What's the goal of your couple? Gwe ng'omusajja head of the family. Olowooza kintu kino mwagala mukivuge mutya? Twagala kukivuga simanyina oba nkugambe ntya twagala tukiwanike ddala kisooka twagala okulambula ensi ez'enjawulo twagala okutambula twagala otuwaringa tetwagala kukoma wano wokka okitegeera so tulina plan okutravelinga abantu balabe ku bulamu bwaffe obwa bulijjo okitegeera we need to explore before tukale tugamba nti kati ekintu ekya media tukiwummudde naye at the moment twagala kati kukiwanika okukisinzaako wano wekiri. Mona, when it comes to relationship yamwe ne Derrick, how do you feel when sometimes people judge you or bigambo Derrick so ayogera olusikale naye byayogera because sometimes social media kyetamanyi nti olina okwejja mu kugamba when you are an inspiring figure olina okwejja mu kyokugamba nti njagala Mona but noyogera eri abantu ng'olina kwogera eri abantu like I never took it so personal when he said nti Mona si bitundu byange blah blah blah. The message he tried to bring out was sometimes okola ebibyo then noli naina akola but the way people were putting it so much then nenkulabanga naye bakunyigiriza ku kisenge nawe nojja
you know, some of those instances ozirwanisa otya obutakujja ku mulamwa ne mutakyeta na mukamera kulaga nti you guys had a conflict? Actually nze kyenyinza okugamba nti kyonna ekibeerawo ku media I'm always on Derrick's side. Yes, I support my man. Oba ayogedde ki I'm always on his side. Era wendaba nga abaana bamukutte I'm always supporting him. Era kimala ne kiggwawo ekyo. Yes. I just understand him. Okitegeera. Abantu kyebera nti naffe tulina obulamu bwa bulijjo. Tulinga bo abantu okitegeera ffe tuli 100%. Okitegeera omuntu yenna abantu tusobya. You understand? Naye mwana okola kakasobi katini bwe kati bakubuukira bati bonna you get but nze nabimanyire because badde ku media for a long time. Era ne muna kintu kyengezaako mulaga cause waliwo oluusi ku Facebook cause ntera nempitako mu comments lwa abaana bamuvuma waliwo posting abaana ne bamuvuma nayagala abadde ne mugambuna the only solution kusirika okitegeera kusirika buli woddamu omuntu oba omuwamanya agakwongera okukola ki okuvuma oba okulumba but that is part of media cause nabayimbi tubalabye nga bebavuma naye era basigala bayimiridde okitegeera so you just have to be strong ebyo byonna bibaawo si buli omuntu agenda kukwagala okitegeera ate komite terikyawo omu okitegeera so abantu kye balina otega nti naffe tulina obulamu bwabulijjo tulinga bo kibasobosezza mutya kapo yammwe okuyimirirawo nga muli babiri cause expenditure ebeera nnene eriyo ababeegombeyo bagamba nange nsobola obeera ne boyfriend wange oba ne girlfriend wange tubeera wamu like kiki ekyo ekiba keepinze okuba awamu nga expenditures tezibamenya bills tezibamenya? Ekisooka kya byonna ekisooka ffenna tuli banoonyi ba ssente ffe tunoonya ssente ate ne ssente oluusi zitunoonya oba okitegeera so era tumanya nti kati omwezi guno bajeti yaffe egenda kubeera bweti kyetuli bantu basaasaanya nnyo naye ate era tuyingiza kyenyinza okugamba so tetuli bantu bamalala balala nnyo naye era wekisaanidde oba olina okusaasaanyamuko you understand because ne videos oluusi zetukolezemu tuteekamuko ku kasente si nti just tweteekamu bwete si kamera wetusanze no at times tulina okugenda kuba mu hotel ngeeyo ne tushootingako mulina okukyusaako mu kifo obuntu obulungi ng'obuya kyekyo so Muna. Yes. Derrick ng'omuntu nkimanyi bangi bakusanga ne bangi nsoma mu comments z'oluusi ng'abamu bagamba Muna Derrick nga musajja mulungi nnyo namusobola nange ne bagamba Muna nga muwala mulungi nnyo Derrick anamusobola buli omu ayogera ekikye buli omu agamba olina akavubuka kalungi kakulimba n'okulimba kalabika kakulimba oyo Derrick tasobola setolinga bagamba mulungi tasobola setolinga gwe ategeera Derrick bamumanyi mu kifaananyi kirala nange mumanyi mu kifaananyi kirala. Yes. Nze mumanyi ng'omuntu omulungi afaayo era bingi byemusuubiramu kubanga bingi byantuusizzaako. Abo ababyogera baagala mutwala naye nze namutwala dda kitegeera wangi maama? Yes. Uwo iwange abo ababyogera baagala mutwala cause era mulungi musajja mulungi tebola bagamba video ezisinga zetukola bagamba mbu the guy is cute and the girl is handsome. Waliyo n'abagamba avuka we Dubai bayaye oli kumya ntera okubeerako ku simu yeze olusimbula ba message obwo bagamba mbu muyaye oyo mubazi oyo mubazi gwe nalabye gule era yawandiise simanya oyo avuka Dubai muyaye talina gyagenda kutwala jangu eno nze ndi smart serious muganda wange ne message gye walabye gye bakuzeemu nze nagikuzeemu bagende mpola tebana kibamugamba bagala nnyo ebiwenda abavubuka beeyo sibamanya mbali na Uganda. Derrick njagala okuwa credit mu law. Let me tell you something. Ate kino sikyogera nti what but Muna njagala nkubuulire abaana abava mu kiyumba ne bajja wano obulamu bwandibadde buzibu nnyo. Exactly. If Derrick wasn't there. Exactly. Mwenna mwina kye mweyongeddeko naye Derrick ono Uganda yali ayiriba ku ndongo. So obulamu n'okunekyalinga omuntu in a celebrity line. That's why olaba Muna woli bano abali nawe mu category yemu be mwatandika nabo ku TikTok wabaleka. Stuff. The way people respond to you ba celebrity be Uganda nzabasinga bankubira n'okubira ngamba njagala onfunira oli omuwala oli akola n'omuvubuka ali organized omwana ali organized ne pages ziri organized bichi boogera pages ze simanyi ngeje mukikolamu
but mu inspiring abaana bangi but Derrick webale yeah cause me I thought muna bona jeno bubikini bugenda fuka bubikini and ekirala mukikola mutyo kubanga emba mukola videos ku TikTok temugenda obusini cause abamu olaba kissing mu kamera bekwatiridde nnyo ebibi but anti ekyo abazadde baffe bafollowinga bye tukola, so we have to give our parents respect. Nze mama wange y'omu ku my biggest fan. Video zange ezisinga zonna ze mpostinga yakola ki yazisharinga era kino kankyogere wano Calvin Kayanja bye yayogera mama wange yabiraba. Ebyo byannuma nnyo bambi yabiraba mpulira njagala amaziga mpulira gala kujja naye it's okay. Calvin bye yayogera mami yabiraba, mami naŋŋamba tofaayo kubanga oyo omusajja abyogera si ye yakutwala e Dubai ate si ye yakutwala e Saudi Arabia okitegeera naye wafuna obuzibu e Saudi tewali kye yali akozeeko tomumanyi kuba nze simumanyi era naŋŋamba nze byonkolera mbiraba nze mbimanyi ye talina n'ekimu kyakola ki kyamanyi ne mugamba munnange byonna by'owulidde ayogera si bituufu byagamba mbu neetunda kibiki sirina mulimu mami naŋŋamba nze nkimanyi okola kubanga singa tokola singa ssente siziraba zompa kitegeera so gwe bye tobitwala nga kikunze njagala obeere focused ebintu by'okola binnyumira era nze mama wange by the way alwawo okunkubira essimu tankubiranga nako ku ssimu bino ebyabazadde bye batijja n'abaana kasita alaba ka vidiyo kempostinze aba akimanyi omwana wange aliki ali fine era nangamba obuntu bw'okola nze bwensiibako kitegeera obuntu bw'okola bwensiibako nemanya omwana wange ali bulungi era bw'onoolekerawo bukola ogenda kuba ondeetera okweraliikirira so mama wange y'omu ku bantu abampushinga nga nkola kyenkola oli ne wateekawo negativity ye nayagala okunzisa wansi already my mom she's my biggest fan. Okay. Derrick, embeera eyo bwe yatuukawo omwami oyo sasitira kwagala kwogera nnyo ku channel yange era ne mwana akoze ensobi oyo talina kuweebwa platform sitira kwagala kwogera linnya ku platform yange because you see abaana bano bayita mu bintu bingi you see this girl are building the brand ye from Amuna no one to Amuna someone okitegeera naye omusajja namutunulira ng'agamba omwana nti yeetunda baana beetundira eyo Dubai maybe ayinza okuba akyogera because oba yagambako n'omwana oba amukyayireko ku gundi yaabwe n'agaana oba ayinza okuba yamwisindika inbox n'atagiddamu mu budde oba but kyenyinza okugamba alina omwana kyenkisobola okugamba omuvubuka oyo nze nali simumanyira nga simugoberera but ekyo bwe kyatuuka kozi bantaginga ningendeyo ne mulaba but bwe nakebera ku page ye nga ndaba abadde mu politics before kozi waliwo ebya campaign awo nga abadde mu politics aweddeyo kati anoonya baani abaliko abatrending anoonya kyabuukira okitegeera era muna yali agala mu respond nga muna tokikola oyo tolina kumuwa budde bw'omuddamu agenda kuzza oba okitegeera abantu abasinga babeereyo ne bajajinga abantu kati Calvin Kayanja kyemanya ali Uganda tamanyi muna tamanyi bwasula tamanyi bwalya okitegeera naye n'asinziira olw'okuba alina platform eyiye n'ayogera byasanze okitegeera but era twakireka kozi tumanyi kiba kijja kuyitako nze muna mumanyi nze mbeera naye okitegeera so oli ne bwayogera ki ne bwayogera ki nze abeera naye mmanyi era naye mbeera mugumya bw'abanga embeera ng'ebikoze ki ezzeewo ey'okumulumba okumwataakinga ebyo tubisuubiranga naye tebiyinza tumala mu maanyi tebitujja na ku mulamwa era oyo nze namulaba bulabi nga gw'omulaba okitegeera ekyo nenkireka tuli proudly powered by Mukalnet nagambye bano basangibwa bano mu kibuga Dubai kuliko omwami Mukalazi Aziad and of course ne Kim be batusaamu ensimbi ate nno munnange bwe kijja ku byendya ate n'okusula n'ebintu ng'ebyo ebyokulya obulungi okusula obulungi okunyirira no mu Dubai Derrick ajja kubulira ebintu by'okulya no mu Dubai bya bbeeyi esowaani emu eyinza okuba egenda mu mwezi wera 3 so omwami amanyiddwa nga Hassan oba abayita Mumbera African Restaurant bano wasangwa ali ku Montreal Hotel awo Naif ekyo ke kabuga bakaita Naif
wasangibwa era gwe Munnayuganda ajja wano e Uganda Munnayuganda ajja wano e Dubai bw'oba tonnakyalako ku Mpombo African Restaurant. Wano ndowooza Mpombo African Restaurant yeringa papaas eri ewaffe si bwe kiri Makumoto ya so bwe tutyo bwe tutambula ttiimu ebeera nnene nnyo okuba nga ate ndi wano ne tutambuza bulungi nnyo. Muna Yes. waliwo lwe baavuga Derrick speed ne batugamba by the way nze ntuuse wano nga nnize kimu kulaba ku ngalo za Derrick oba zaakona naye abaana batuvuga speed ku internet yoko ne batugamba obufaananyi ne babujjayo ne babutemaatema ne batugamba omusajja yeyerusa oyo omwana oyo yeyerusa emboozi eyo wagiwulira wagamba ki Derrick kuba yayogedde ebyo byakugumyagumya gw'omugamba ki Emboozi eyo bwetyo manyi abantu ekintu ekisinga okunnuma ti abantu boogera ku muntu gwe batamanyi gwe batalabangako omuntu asinziira eyo n'ateekawo ekiye kyayagala kubanga media ebeera free, you're free to post anything you want to comment ne weerabira nti ate gw'obiteekako ye yatandikawo page eyo oli ku page y'omuntu kitegeera nze he's a man byakozesa mbimanyi bizigo bye yeesiga mbimanyi sabuni gwanaaba mumanyi buli kimu kyakozesa manyi ne bwawunya kitegeera so the same kimu kye nali ndabyeko nti lighting simanya kuweyerusa ebyo waffe tebikola yes ewaffe ebyo tebikola era bali bagambe ne Muna naye kati batandise omuyigiriza ekizigo which is fine waba batandise okunjigiriza ekizigo mwagala kundaba nga ndi musiiwuufu no embeera ennungi ekulungiya nekwogezaako nti weeyerusa anayo omwana Muna bagamba mu Derrick tassa wansi kyakulya bagamba nti ebyo Muna ebyo ate yabimuyigiriza alina okulya alina okunyira alina okugejja ate baagala bamulabe nga mutono ate batandike ekikwasa ebyokulya buli mu vidiyo ennaku zino chapati rolekisi paani kyakunywa era ne wano boze okugira sibo ogwa juice weeguli gunene bweguti ekyokulya kyo natural nze nina appetite era gava mu kulya nengera omwana omulaba anyirira mwana anyirira tebalina kye batugamba olina omwana gwe wasookotera ku TikTok mwana wo oba wali otukubisa owafajja Muna weetegesa okubeera mother of course ekyo kitiibwa eri buli mukyala era bangi babanoonya abaana tebabalina essaawa zino oyagala afaanana ani afaanane gwe bafaanane Derrick njagala afaanane dad naye Muna olina laavu omanyi Muna engeri gyoyagalamu Derrick anansonyiwa share freestyle omanyi Muna ono Muna alike ayagala nnyo omuntu bw'aba amwagadde era alike omuntu bw'amudisappointing ate amukyawa nnyo. The last time I was with Muna on my interview, Muna yangamba Alan alaba rasta kayampadde nengamba Alan nange rasi wange naye rasta yakudisappointingamu alabika wali omanyi rasta ki simanyi singa kyose somubuuza yayinza okufaida answer nze manyi rasta omu sabula yes gwaonola aligola balina enviiri zokusaide yange alina enviiri ye rasta so omwami oyo mugamba ki bw'osobola omugamba atandise mugamba ki bweoyagadde ogamba Derrick olunaku lwaliro ku Cruise Exclusive ng'ensi yonna ekulaba kuba eno channel erabibwa mu America erabibwa e UK erabibwa buli wamu bwemugambe ng'omutunuulidde nina ensonyi mugambe naawe Muna obadde ogamba ki mugamba ki oyinza omugamba saka omugambe Derrick bigambo ki oyinza okuwumbawumba wowe Muna mu kaseera nga kano nze nga Derrick omusajja asinga lava e Dubai kyenyinza okumugamba nti mwagala nnyo era kumwagala muli serious mweyagalira ebyaddala kugambira abali mu inbox abali eyo twala omukisa guno bategeeza ogusemba gwe baweereza message manya nze nkuddamu
ngoweereza mu inbox ya muna cause simu yengi na access eyanga jina access olina access ku simu ya Derrick twakwataganira paka kati niraba njja kusooka kudampite itekeyo mu message zo mu December abawuzanga tu ending tears obwala abusire queen obulaba nga bujja ku Derrick buli eyo simanyi nakumanya bambi omusajja mutwale muveeko bamutwala dda kyasoose okubagamba kwegobako obukawuka bonna Derrick batugamba emikolo ginaatera okutojjera lwakuba ogenda mangu naye singa obadde olinga 10 onagirabirira ku mutimbagano mugenda kola muganda wange simbadde njagala obeerewo naye obuzibu ogenda mangu songa 10 omwezi ogujja mwongezeeyo gundi mungulye tiketi tugulye tiketi kale tuva ku interview wani mungulye tiketi zemberewo nabe emikolo nga gikwajja Makumoto Dubai balabika tugenda kugulayo ka poloti 5 ku 10 tufune ndowooza we tussa otherwise nga tumaliza show yaffe y'olunaku olwaleero Muna mami ali atya mami gyali mulungi agamba ki talina bigambo mukyala ali eyo talina buzibu baile mama wange njogera naye mbuuzaako pozi muno oli mukyala musiraamu yes ndi mukyala musiraamu ewakati bakifunye embuzibu ng'olina eddero by the way mama wange si musiraamu tata wange ye musiraamu of which ndi musiraamu nti mami yankuza ndi musiraamu naye ng'ewakati si basiraamu just mami lwakuba nti yasalawo abaana be batwalire mu ddiini yaabwe naye nga yali abulako kata tuzza mu ddiini ye dero kyekiddako mwana baby shower bwe tuba mikolo baby shower ziwe bujjidde nti ogenda mangu yonna mbadde saagala kusumira kituufu erinnya lya Derrick wa radio walijjawo nali nkola ne radio and wizo nze ng'omuntu radio ye muyimbi gwensinga okwagala era gwengenda okufa nga njagala namwagala nnyo yanjagala nnyo okitegeera namwagala nnyo so era agenza okufa nga kimanyi mwagala yali akumanyi ng'omuntu nakola naye yampa omuli cause natandika nga fan nti oyagala omuntu baatuka ne bansembeza radio yenyini nanjagala nnyo nampa omulimu nemba nga nkola mu good life ng'okola mulimu ki nali promoter at the same time buli music on pure radio and wiza afuluma asooka kunze mutwala mu ba DJs ba presenters abenjawulo no making sure nti be basooka omufuna nga tanabagenda ku media platforms zonna mami wone daliwo gye bali gye bali bakoleko banaye batumidde nnyo baagala nnyo nabo banjagala nnyo basire kwini be Kampala bakwesonyiwa basire kwini be Kampala bo banneesonyiwa dda koze sikyalina kyebaŋŋamba sirina kyebagamba ng'omwetegereza nnyo ane muna nyimira nga ali mulavu yeemoola era nawe weemoola nkulaba ntera okulaba ne mukyalawo ntera okulaba balaba nga ku TikTok awo ye interview gye tugeze side but anyway mbadde ne Derrick and of course wamu ne Muna nga tugezaako okunyumyanyumyamuko bangi mwabansabye but I think I've not disappointed you guys twenoonyeza ne tunoonya obudde biki but finally ne tuba ng'ate twefuna mbadde nkusaba mpiseewo kano kayiseewo abatulaba mwenna abali eyo nga bwe neesiga Derrick nandeete Dubai naye twesige nze ne Derrick tujja kuleeta wano e Dubai ku mirimu egy'enjawulo abaana tebeetya babeereyo bangi beetya abaana abatya balowooza omanyi kizibu nnyo okumatiza omuntu nti send me money kubanga ffe tetulina agent Uganda mulimu abaana abakyabutuuka Dubai ntandikirawa okitegeera naffe twajja wano nga tetulina gwe tumanyi naye twatuuka ne tupiikinga bwe bakuggwayo Uganda baggweyo kwa muganda Uganda ogiraba embeera gyeri mu Uganda eyonoonese oba tujjuza Dubai tujje bannayuganda tujijjuze buli muntu alina omukisa gwe kyansanyusiza ejo nagenze mu park waliwo park gye nagenzemu ey'okuzanyisa mu mall Dubai mall nendaba abaana abannayuganda abawala nga bakola eyo I felt so happy neŋŋamba tegeeza abaana basobola okufuna emirimu emirungi ddala nange nensi emirimu mingi ate tegiggwayo tegisobola bacreating emirimu buli lukya emirimu bacreatinga wano eno badde nsaba nkinyonyoza amanya ga Derrick amatuufu yani
Nsubuga Derrick. Nsubuga Derrick. Dominic. Webaza omusajja bamita Badru. Badru. Ali South Africa. Akwagala nnyo n'Nsubuga Derrick. Badru mukyali wange. Mugambe Bat. Webale kutwagala. Baba Bat abagala. Bati mulaba ku channel yo mulaba akustalkinga mulaba ya. Mulaba Bat. Bulinki amumperezanga buli kadde. Okay. Kale Muna. Yes. Wadogamba ki? Njagala kinnyonnyola bulungi abaana bakitegeere ku channel yo bambi kusaba mukisa. Yes. Mwabagala okukola emirimu egy'enjawulo nga si gya kiyumba. Musobola okujja ffe tugenda kuba tubayambako kubafunira visa ne tickets n'ebyokuyitawo ku kisaawe bulungi. Then bw'otuuka wano eno obeera ogenda kweliisa kwesuza n'okwenoonyeza omulimu. Abayagala ejjeewa bweru ffe tukuyambako obutaferebwa bantu balala kusaba ssente za visa na tiketi biki ebyo. Then ffe nga ffe emirimu gye tulina cleaning ne housemaid. Housemaid abantu mumutya kuba nange Muna gye nakola ki gye nasookera era nakola ne malako ebbanga lyange n'empisa namu n'enkomawo ate ndi muntu mulala nnyo ku ekyo. So bweba tolina ntandikwa yonna emirimu gye nina housemaid ne cleaning. Ekyo nkiddamu era ndi clear nina housemaid ne cleaning. Mba nja kutambuza nkujja ewaka nkuleete wano okusinziira ku ssente ze nnaaba nkoze eki ze nnaaba nkusabye. Bw'oba toyita kiba kiggwa, bw'oba oyita oba ojja kunneesiga ogoberere byenkola ki byenkugamba. Sibafeera sigenda balyako ssente zammwe munneesige mujje wano eno. Kyekyo mirimu gye nnina cleaning na housemaid. Emirala oba ogenda kutuuka wano eno weeriise weesuze weenoonyeza omulimu kubeera emirimu mwegiri naye kyetaaga effort na how determined you are okufuna omulimu. Okay. Kale, manyi lwaki nkuwadde akalanga ako? Because you have the biggest video on my channel. Otherwise, wadde tojja kamuwa. Neyanziza. Naye olw'okuba nti you have the biggest video on my channel. Akalanga ako nja kalekamu kajja yita. Neyanziza sewe neyanziza. Njagala okomawo nkulabe nga weevuga. Of course. Nakusuubiza nenkugamba Alan kangende Dubai kuba wali oyagala nsigale nnyo wali oyagala wammatiza nongamba nkwegayiridde sigala wano tujja kikubanze naye tujja kitambuza tujja kiguso ina talent nnungi nenkugamba Alan kangende Dubai nkusuubiza togenda kundabira wano era Mukama mwebaza nnyo kubanga ate Alan yeggozze Dubai okunkolako ki interview kitegeeza kintu kinene nnyo okuva gy'ovudde n'ogamba kannoonye Muna kitegeeza singa sirina kyendi wandibadde tonnoonya era singa wasiraana nga kintu kyagaana naalibadde nkugambirawo nti Muna nakulengeddeko nazze wano mu Dubai naye ndi kulaba kakati nkusuubiza nti nja kujja wano tuke n'okulinnyisa ennyonyi egenda mu US mu Canada era ng'ozze kunoonyazi wangi Muna kubanga ekintu ka video mukasalemu kubanga nze njagala ne twe branding tuve ku eno level tudde ku level endala ekintu kyaffe sikyakuzikira kati yes kubanga tumanyi kiki kye tukola. bwe olaba omukyala ng'omukwano agusitudde kitegeeza family ejja kuba ejja kuwangaala. waliwo omukwano gwange bamuta Kim ali wano banange omwana ayagala omwana omweru oli Kim omukyala bamuyitaani mukyala waffe bana Derrick jam ku mukolo Muna mujje ku mukolo omwana ayagala omwana mwakola ebintu ku TikTok Kimu naye ayina akana keeru kalinye papaali lino bannange Ani ku mpombo muvuddeyo mumaze okuleka emisana ku mpombo kati tugenda fiwati Fijeira tusekerera tugenda Fijeira tubere nga tweyongerayo otherwise njagala okuba nga temaiza shop yonna tuli proud powered by Mokalnet and of course Mokalnet yensonga lwaki Alan Cruise esobola okuba nga atadde Dubai bankoledde all expenses paid tour and of course nagenzeko ejjo mu Dubai Mall nja kuddayo waliwo omutantutte Dubai Mall njaga mutweko ne mumusenyu eri okuvuga bipicha ebyo by'omusenyu ebyo Desert Safari bannange ankopo yangambye nogendayo kale njagala okuba nga ate mbasiibulira wano olunaku olwayo tuli proud by Mokalnet bano baleeta abaana bano e Dubai bakola emirimu egy'enjawulo so bw'oba oyagala okujja Dubai jangu okole bw'oba olyangu oyagala okukola ng'owulira oyagala okukola jangu e Dubai okole ebyokusula Mokalnet bimulekere nga bwe bakunoonyeza omulimu ebimulekere yakimala he's a rich guy afunye abaana abate emirimu era buli kimu akikola bulungi nnyo
bwe kiba ebyokulya weesirikire ekyemmere kiveeko gwe bwobaze Dubai ngoze na mukavumenti biveeko ebyo ebyokulya biveeko muganda wange kyenziramu biveeko kubanga tulina omusajja waffe Hassan Derrick yakuba Steven Sigo n'amuleka ku ttaka n'akogukakana nga abakingi b'e Dubai bonna n'abalangira bamuwadde 150 n'akubako restaurant ennene ennyo gye bayita Mpombo restaurant, Mpombo African restaurant. Derrick tutuuse wano nga ssebo Mpombo agimanyi naye Derrick wowe otamanyi mu Dubai wano obeera Mpombo restaurant yaffe yetunda n'emmere y'Abannayuganda. Tunda emmere y'Abannayuganda wali office za People Power. Yaman. Kasitoyogedde papa wange ate okubya kikala nentegera nti oli kusaidi yaffe njagala okuba nga ate akusayingira nonako olwaleero musibe bulungi mweraba.